M16 y'Abangereza yancontacting nze n'ensirika ne contacting omuntu mu New Vision M16 sente za Museveni omwana abadde aswalira Museveni nkugamba nti the meeting was very important. Kigongo yali bweru twali ffenna nga tutudde naye njabatta Kigongo nanganze esimu evuga kikwate Mr. Mirundi Museveni respected me abakobe banyonoonayo nga bazize ebisonga gyabwe egy'okusokolenda babatwale kuti your mother in 20 minutes bakomandos bako kukyala ewaffe tumuyita musajja abandwa mululuuza emirandira egy'omululuuza tuginywanga nga tonalya mmere tuginywenga nga tulina manaaya ng'olina mukazi wo omutwala mu ddwaliro. You think these are new ingredients? Wangobe mu kika ky'ekimanya ngenda kukola ekyembizi kagodo zamulidde kawuluka malagala is job even your vehicle let them take it. You don't want. In fact, if they had not taken that vehicle, Singa and Bobi wine, people power, our power. Museveni yonkanyuka yebwe yambalamu ngandi wa jirikiti kuba sulembwa buchamani ndinange omusajja ina masters degree nina buchamani ndi wabajogera no president tajja kunjokako muri ku level yemu anti kugambe siriyo mwena ba advisor kugambe you mention that I'm an advisor mention it ngende you mention it that I'm an advisor of Museveni I move from ngenze. No, togenda. Kaka. When you say, Ndiama Museveni's advisor, togenda. Call Museveni's advisor. No, you are not. That I can be humiliated. Ku chikumi musatu tonyeza osatu Radio 4 ensonso nze Adam Kongo program gwensonga kwetuli media consultant Joseph Tamale Mirundi kwetuli naye mtabani wa mole namatovu ne Yohana Mirundi. Walabya katambika fulufiga ne gundi. Full figure nakolabye. Yes. Let me tell you. Full figure yo mwena muri ba presidential advisor. The city presidential advisor nagana. No mutaito. Oli najigana. No oli senior presidential advisor. Ne full figure na advisor. Echo nachigana. Museveni cannot send me to a jirikiti. For 10 years I've not gone there. And muri ku level yemu ne full figure. And CEO. Have you ever seen me there? Era Museveni amanyi character yange omanyi fe Baganda tukana n'omukulu waabwe Museveni cannot make me an advisor because as press secretary and spokesperson of the president I was his advisor. Kati olichi if I sirina mulimo mu government I prefer going with an earlier one. I'm a former. But maybe Museveni it's better to address you as former presidential press secretary. I headed that job for 14 years and president. Then you were dropped and appointed advisor. I was sacked. Museveni sacked me. He cannot. Toyira ganti the housewife afuse house galo nokuba mungalo. Ebyo babikola mu bakadaka. Tikadaka abadde speaker kati minister. Lumumba nzengenda. That's my principle. Obumize ntondo. Ndikola mundala. Kakati basomeki ku kabuli yange basomeki. Ndi yasemba ya that appointment of Museveni will be expanded. Tukita expanding. Tikirabikako mu history yange. I was once an advisor of Museveni. Ni Museveni, President Museveni akwagala nnyo chovola. Kuki? Chovola. Ndi nze yali adiddeko General namufuula paratuni commander. President General namufula paratuni commander. Yali akikozeeko. No anti kati gwe kizibu. Atute. Ekizibu kyo kiri kimwe. Museveni antengende. No, tampa mulimu mulala. Ekizibu kyo kiri kimwe. Okujjako nga mpabwa minister birina bivaamu. Buli obakusini katoyagala genda yo. Kati oyagala mu Museveni akole. Anti nakula mangu yampa yankuza mangu. Toyagala kuba minister. Toyagala genda ku media center. Toyagala genda. Nkugambye nali minister wa state. So what do you want? Nali minister wa state. I must be above. Anti mwe kimutamanyi mwekamba bule. Nze nasoma propaganda. Era ne Museveni akimanyi. Tinzo mukubasajja bagezi wano. Omanyi nti oyinza okutta embuzi yo ng'ogitwale watali muddo. Embuzi? Ng'oyagala ogitta. Ya ddungu. Ogitwale etali kubanja. N'ogitta. Omulokole ayinza ogitta.
Do you know that Museveni can put you in a peripheral role? Humiliating. Hey. Ogende mpola ngagenda akutta paka lobera ko aladisi nyaka piripiriti. Bwechiriwe ekityo. Yes, you go gradually. Then kata abata kwa. Kankubulire. Omwana omugeze nnyo fwa Abaganda tukimanyi. Omwana kasamira amannyo nga namira amannyo mu lujja nga tannatambula tumusiba ebikolokomba. Bikolokomba? Yes. Fwe mu byobufuzi tukugamba the paranoids retain power. Museveni takutta naye inesa yakutta mu gradually nti empuuta gijje mu nnyanja ugiteeke mu kidiba ogyagala nnyo. Embuzi bw'ogiteeka watali mu ddobo ogyagala nnyo. Yes, is radio days. Ndi Museveni anzije immediately lwe banzije mu State House batalde mu ddooni omulala qualifications ezimu bamwadde miliyoni 7 nga nzampe ebitwale mukaaga. Emmotoka ovuga ya government yiri bagitwale yiri wali nkutwale ewange olabe emmotoka eziri ezimeze ya government gyotambulira anti nkubuli eyo emmotoka oyina abasirikale emmotoka is a burden. Yes, I'm a senior citizen babatwale let them pereka yote askari ona asigaza. Yes, I can have security people. Leti kitegeeza kuniyamu kunyalamu. Museveni yangoba nankanyuka ku jirikiti ngembwa. Oli ku jirikiti? Ndi naligana. Neninda muhozi kankuziniremu. Banange muteke. Producer nterereza mu mitamala nziremu wano. Muhozi bwotajja leero baba twekole ekintu. Jangu mpulira. Muhozi bwotajja leero abaana beekole ekintu. Muhozi bwotajja leero bannange twekole ekintu. Damutulira? Damutulire nkwegatte kondo. Bwotajja leero abaana beekole ekintu. Muhozi bwotajja leero bannange twekole ekintu. Muhozi bwotajja leero abalonzi beekole ekintu. Muhozi bwotajja leero abaana beesala ejambe. Nkweyakalala. Nkweyakalala. Ali ku radio 4 tuli mu kunyumirwa ne mwami Tamale Mirundi. Akali muhozi bwatajja leero. Especially fabajogeddwa abakoto batuniyamu ne batunyalamu batogekanyuka ku mayirikiti nga nyabo bamukuba emigo Museveni yangobanga mubbi wanko nakanyuka ku jirikiti pakala tugende ogabye motoka bagitwale tuli basanyufu tetuli birabizibu MK ngamba nta MK okuyimba tulire abanze mbanyogera fe tuli mu masanyu tetuli bulungi MK. Okay. Tuli mu kwepicha tewali atutabula MK. Fabajogebwa edda. Abantu bonna abajogebwa abaneereddwa ak'ennagisi ndi Museveni. President Museveni n'agamba nti maama wange baamukuba amagulu naye nze n'akanyuka ku jirikiti nga ngenda ekola yoyi. No, emotoka yo charging iyo gali is important. Pereka gali yako. But you even get the money. Pereka gali yako. You get the money, gari yuko babi. Hiyo kazi. Kazi muna gani? Hiyo kazi. Mimi sitaki kazi. Sitaki kazi ya serikali. Sitaki kazi ya serikali. Mimi nataka pesa peke yake. Regular sente. Kazi ya serikali ni nani? Waziri na nani? Waziri wa biafura, waziri na nani? Waziri wa biashara. Am I going to be a minister of finance? Sitaki kazi ya serikali. I don't want Museveni's job, even a vehicle. Let them take it. You don't want. In fact, if they had not taken that vehicle, Singa and Bobi wine. People power, our power. Museveni nategera. Ye yambali winga. Tindi wa jirikiti. Until Museveni came, nategera antineda. People power. Umusajja suwa jirikiti. And I've written a book about Mukozi. 3 books. Which book? The latest one says, picking me from a jirikiti back to political limelight. Museveni yonkanyuka yebo yambalamu ngandi wa jirikiti kuba sulembwa buchamani ndinange omusajja ina masters degree nina buchamani at the same rank. You see, the area accept the reaction are better because goli ku level yemu ne Catherine kusasira sisobola oli ku level yemu ne buchamani mwena muri ba presidential advisor. No, you are the same level. Why? Omusisa tudde malaya
sister. Then why did I go to school? Museveni wabajogera. No, President. Tajja kunjogako. Muli ku level yemu. Anti kugambi siriyo. Mwenna ba advisor. Kugambi siriyo. Kusasira advisor. I'm only helping Museveni. No, and the reality. Not to embarrass no, but this is the reality, Mr. Tamale. Siriyo. You mentioned that I'm an advisor. Mention it in you mention it that I'm an advisor of Museveni. I move from Ngenzi. No, togenda. Hey, when you say Ntama Museveni's advisor, Ngenzi. Togenda. Call Museveni's advisor. No, you are not. That I can be humiliated to be at the rank of Wichaman? No. Then why did I do my search? Togenda, Museveni humiliates people. Togenda. It's only you no. who accept humiliation. Togenda. May I preserve my dignity? Former presidential press secretary, spokesperson for 10 years. Tomboli ya Chirala. Okay. Oba motoka ya bwere connected no advisor bagitwale. Oba abasirikale bali connected no advisor. A general cannot go back to platoon commander. You people, you don't know. Nakuga fetwa soma politics and psychology. Tiemputa bojija munyanja nujiteka mu kitivo bojagala. Ebe genda kufa. Oba tojagaliza kalungi. Katodiro te mutano wa Mirundi yakoledde emyaka 14 notamuwa sente genda waabwe no muwa 1.7 ngalo waba emitwale 17 Museveni aloza sibala ndiona ayagala kunsagula diwale obwavu ogende ngo fampola paka lwendifu kala dishi nyaka piripiriti I reason ne mwagalanga muntu Museveni omwaga Museveni teyali ngobye bwatyo nga mama wange bamukuba amagulu ababuganda riot nekyo yakyerabira bwe bamotoka n'abasikale babatwale nze ne mandwa zange zinkuma era abasikale abo bobabuuza mbebbako nembula obebbako n'abakuume wake wange mbula watugamba osola mu kabuli anti mbula ne wakambula ne tukunoonyeka nga toli ne mukazi wange yennyini yabuuza maama wange namugamba nti omusajja musezi nva mu nnyumba nga nzigale oba oyiseewa nkugambye ng'ennyumba nzigale nga siriimu oba oyiseewa ate mukamuuli ate nze manyi gye bampisa oba waliwo abajja ne baggalawo obulabu buzi mu mpewo gambye mukazi wange omukulu yagenda ewaabwe n'abaga nti omusajja musezi afuluma mu nnyumba nga nzigale nga wagigadde mama wange n'amugamba nti oyo ayina ebintu byekuva buto bituyambe byeke kutwala ng'oli wano mu studio mbula tononya lwabwe binondabo olunaku lumu nalaba abasajja bawanvu ne bajja awendi enkoko n'ebigenderako lindako dampola wakola otya wali oli mukulu nali endi awo ng'olya nkoko ku Duwinton n'enfuluma gyonjula omwenge gwo ate nalinywedde naye fe abagagga nnyo ecupa emu babuuze abantu bonna benywa nabo bakoga ntanywa omwenge nywa nkubeja nze ndi mwavu wali ku Duwinton agati ku Duwinton ng'olya enkoko n'enfuluma mbandi awo ng'abasajja abawanvu abayitirivu ennyo nabagamba bakanyama mu bakwate simanyi bakubaani ate the idiots kati bakanyama ne beekolamu omulimu bajje bakoleki bankube oba bali baze kwogera nange simanyi nenfuluma mu bbaala nenyimirira awo bajja kunze Mwami Mirundi wamulabyeko oze Mwami Mirundi abaddeko wano naye alaze waggulu wali ku national nendabanga gagenda naye nga tebantegedde nti yenze batuukira ku ggwe yes gwe kennyini kunze nga babuuza Mwami Mirundi ate yali agenda okunzita saamukwata miliyoni 2 mwaba abaana boolaba ng'akatambi nakakubidde Museveni nakyo be baali bagenda kumutta bagemere bagenda kumutta kagezi bamutta yajja ewange ne bamulemesa nga bamuwadde miliyoni 6 omusanga akukyuse from murder to terrorism nabula abasirikale ne bamulemesa okulaba Museveni oyo gundi apiriga bamulemesa okulaba Museveni Kaweesi yali agenda kulaba Museveni lwakubiri bamutta lwakutaano ate abulye Museveni Kaweesa yagenda nga bakubye olubiri lwa Bumbere polisi yalimu nga yagala kulaba Museveni ne bamuwa appointment yaye kyobula nze Museveni okumpa appointment mala genda waffe protocol ekyadvisor nkukuba akazindaalo if the president wanted to accommodate him ekyo twakivuddeko sobola kukikuyita ekyo twakivudde made me a minister retired me ti omwana wange onkoledde wa minister kati obukola ate nga yanvaliwo nga atta ku jirikiti
abaleese minzaani endala Museveni yambaliwinga nti ndi kujirikiti nga bakusaasira kati atampaate nakozesa ekyo ndasomye a master's man. A man with a master's degree. I think for Abaganda tuka n'omukulu waabwe. But omukulu waabwe cannot humiliate me. I genuinely cannot become a platonic commander. Ebyo byonna ne bivaamu aladisani nakula mangu. Spokesperson of the president for 14 years and he interrupted. And I become an advisor. Me, with my brain. You can't. Take it over. When you tie a goat to an empty ground where there is no grass, it makes noise. Those who know the value of goats take it away. The Baganda have a proverb. A woman cannot be humiliated, abused into marriages, separate marriages. Osanga mukoza alitegeera value yange Museveni gyantategedde. Osanga mukoza alinagitegera. Mukoza alitegeera value yange Museveni gyatandabye ngolo abakoddomi be. Aliraba. Okay. I'm above a minister. I'm above. Because advisor means to go with them. Kusule kujirikiti kubasula embwa naye mukozi yali ayita kujirikiti n'asanga embwa sauti ba naga taata bamulimba embwa ebogola embwa y'amaanyi taata yategera nti wagwamu omuchwezi bakoddomi nti I'm hated. People hate me bannalwiso bandakalema nalowooza nti he's doing me a favor to be an advisor nswera amazi. Okay. Agenti taata bamugamba nti Mirundi yagwamu omuchwezi. Ate singa teyali mukozi mbadde ngenda mu people power. People power. Our power. People power. Babasajja bano obujozi bwabwe. Singa ki? Eno ye government ekyasinze Museveni yakyasinze obutasasula bamukoledde babetikame baleeta baani mercenaries arrivals new arrivals. A movement is like a registration. The new arrival for what day abagwata sima busimu ampadde ki Museveni ampadde watugamba wano yakusomeseza mama wange gobakuba amagulu watugamba yakusomeseza abaana bo watugamba it was my effort. No, but you told us Museveni yampa ekintu eki ebintu ebi remarkable bisatu Museveni byeri yankola ebikumala one yanunula mama wange bankubira esimu ne banga nti maama wo aba Buganda Rioters bamutadde mu nyumba yo n'ennyumba naye munnange Birimu omukulu kati n'ennyumba yange yonna eri mu nsiko omukulu eyajja okunja okunniyamu nga zize emisango gye n'ennyumba yange eri mu nsiko kati mukyalo nina sente toyina sente za mukuyonja vuga mugende mu lugosiru munange eriki Mirundi yeze mpa omulimu nkuweebweto engosizo nga nina nkusala n'enviiri ez'awansi anedda mu mitama leka naawe tosobola kugira kati nkubuulira kumpewo ense kuwulira let me tell you nti maama wange baali bamutadde mu nnyumba bamwoke okumanya meeting yali y'amaanyi ne Haji Kigongo yali tagiriimu Museveni yanabasecurity Buganda Rioters wagirabako Birimu yefu Museveni was not lucky abasajja gavumenti baali bagisudde Birimu amagye gaaliwo intelligence yali poor mama wange bamuteeka mu nnyumba omukazi bamuyita Kankunda. That's why I don't believe in tribalism. Kankunda baali tebaagalana naani na Amelia Shambadde kati bawa Kankunda bamukwata n'emitwalo 10 egya dola ng'alaga bweru bamukwata bwe bamukwata bwe bategeera Abangereza M16 y'Abangereza yankontakitinga nze n'ensirika nekontakitinga omuntu mu New Vision M16 sente za Museveni omwana abadde aswalira Museveni kati oyo Kankunda n'agamba Mirundi gwowadde abamawulire story Museveni bwe yagenda e Germany saamanya yamubuulira n'avumirira embuli bw'enguzi naga mumbulire abaleeta sente abaleeta ki nze nali manyi nti Abangereza mwebali M16 yankubira esimu mbamanyi ba intelligence nekubira n'omuntu mu New Vision yababuulira is the president involved kati n'angamba Kankunda
owala nabaze wali ongambyeko ekintu nga mukazi mukambwe naye munnange bwe baagala okutta maama wange nga bamutadde mu nyumba bamwokeremu ku dite nasangawo Kankunda singa nasangawo Nalweyiso mange oba Nakalema mange yalifudde Kankunda yaŋŋamba Mirundi onwanyisa you are fighting me but your mom doesn't fight me namufuula sissa wange obali muleerwe nabuze ndudde omuwuliza Kankunda a woman called Kankunda yali omu kuba aides ba president yali ku duty right in capital letters ku lupapula luno yalujja mu kitabo oluli yero ndutwalire muzeeyi nempandiika your excellency my mother has been captured by Baganda rioters, has been put in my house in the village to be burnt alive. Ha! Museveni olwagisomako n'afuluma. Nkugaa nti the meeting was very important. Kigongo yali bweru. Twali ffenna nga tutudde. Haji Kigongo n'aŋŋamba kiki ekikutawaanya. Ne mugaa nti maama wange bamugalidde mu nnyumba bamwoke aba Buganda rioters. Naye nja batta. Kigongo n'aŋŋamba nti essimu efuga kikwate. Ne mugaa sijja gikwate owulire nnyoka ekigambo kyasembayo nakyo. Kigongo Haji Kigongo was out to side. Museveni came out of the meeting. Mr. Mirundi, Museveni respected me. Abakobe banyononayo nga bazize emisonga gyabwe egy'okusokola enda babatwala Hege. Nako kana akazunze ntu ate ngenda bakuba obutambi era baabizzeemu ngenda bakuba obutambi nti mwate omusonyiwa ngenda bakuba obutambi bazzeemu okusokola enda. No oyo gwogamba wamba sonyiwa ne okay genda maaso era yagambye nti ampe sente zitwale wasale 5 billion. Okay genda maaso kakati Museveni n'avaayo n'aŋŋamba nti your mother is captured by these stupid rioters. Museveni is very abusive when he's angry. Sit there. You are going to talk to your mother in 20 minutes. Bakommandos bako kukyalo ewaffe. Yabuuza Kayihura, how can we access ozaali bwabwa nti ekaliisizo. Kayihura n'amugamba nti ekkubo lyonna bawukyamu ebipiira. We cannot move. Bakomando bagwa ku kyalo ewaffe ne banunula nnyabo. Bafuna chopa ne bagenda. Wow. Museveni n'agamba. Mukulu munnange oyo mugambe. Yamwezi obukadde obwo. Butaano. Namugamba mukulu munnange mugambe. Abaana abo ababadde bamwokya bw'aba tabasonyiye nange sijja basa. I knew them. Waliwo omusajja ayina ebiviiri bwe biti ali mukalisiro bamumanyi. Ye yabakulembera nga Mayega mumanyi kyenkubeera Mayega buli lwakutaano yalina program mubatte n'eŋŋanda abatagala federo mubatte mukoleki ekyo saakiwulira ku program nalinga njiwayanga Mayega ye yasirira maama wange ate nga balina oluganda era mamanga nganda okubakojjawo omuwobolozi ne mugaya titakusiza bwe bakununula Museveni bwe yakununula Nsamba yayogerako. Okay ekyo kimu ate ekirala ekiri remarkable Museveni kyeyankolera yangulira ekyuma ekikuba amawulire. Museveni agende 10 nza mu linguistic nali mpandisi wolokoso wabavuganya Museveni babetekemya bamawo baani mu nnimi zonna mu linguistic luwo mumanyi olusoga ndumanyi bikibe nambimanyi. Museveni agenda okwogera 10 abasajja ne bamugamba nti byonna byotubuulidde biri mu katabo kano mu lulimi lwaffe. Museveni n'asanyuka nnyo n'alagira bampe ekyuma ekyokuba amawulire ekyokuba ebitabo nga nze sapulayinga ebitabo kyali ya biliyoni 6 banzibako 2 nange bankuba enjawulo ab'omu State House nange bankuba enjawulo baali baagala be bakigula ne bagadeta mulyeko ke mulyako bana abasajja tekina nsonga abanyankole basajja bali aggressive. Omuganda omenya omuganda agamba omubuuza emmotoka eno ngikolere sente be
onapayo kompadde omuganda atandika okukola omulimu nga talina kyamanyi value omunyankole by the time katandika okukola omulimu kandi ono ningashi ningashi kakati noza kumpa zingashi billion nange bazinferako omuseveni okuti atimi yatubuuzanga nga yakajja yabuuza kakande oyo gwolaba oyo nabuuza kakande yamubuuza ekibuuzo nekimunyiiza manyi Museveni bwe yali yakajja ng'alowooza nti ebibuuzo biva mu tribe. What's your tribe? What's your name? What newspaper do you work for? Nga yakajja mu 86 kakati kakande yamubuuza ekibuuzo namubuuza did you go to the university? Kakande namuga nti yes. What did you do? Political economy. Where? Makerere University. Najereka Makerere. Kakande namugamba fe wetwasomera nga Dar es Salaam University wagendayo basiru Museveni yakinotinga kakande bamugoba mu New Vision yokuwana but as matured abaana abange nze na using a power yange ne basoma. I use the state house fund, abuse of office, nange nagana. Era in fact, bwemanyi omane nalweso, waliwo mutabani wange, yasoma oiro, yagenda nasoma amafuta. Nga pound zinge mitwala pound, okusoma course eyo, master's degree. Nagenda Scotland, ku graduation. Nga ndiomu kubadduka va Nigeria abanene abaliwa era bwe nagenda ku Scotland ku airport have you brought Museveni's money omayinze mvuma kogwe ne ku airport mvuma and ticket ne magati use Museveni's account tell me Museveni's account where I should bank his money where do you get all of this money ne ine mitwali ya dola nge naitambula nayo why do you Never was I'm a journalist. I've told you I'm a journalist. Do you have a poor journalist in your country? If it is your country, don't blame me. I'm a rich man in Uganda. Embassy. Embassy. Okay. Embassy kasaweka hirira. Bagenda kujoga. Do you think I would like to go to your country? No. But my son is sick. I'm taking a sick mother. For treatment. Nemo mukankana. Era navuma mu America. Abali mulaine bakatagenda tuwaka kasajja akalalu kamuvumi. I abuse them. Nebo ntuka ku airport. Anti choyina okukola. Okay. Nga tonkutenda nja gobachi is returning me. Kakati kasomba ngami nti bakuwerera abaana bakola mu revenue. Bakuwerera abaana batunda nte zaabwe. Bakozesa sente za mu wa musolo. But I agree. Nti ekyo bakinkola Museveni yakinkolera. He educated me. Museveni yantwala mu university nansomesa era bwe yali yantwala mu state house gundi kolomoiti yabagamba it was only doing Museveni bwakwagala nakuwaana tolaba uno mukazi bamuyitani Kajingo Sara Kajingo yamwonoona atya Museveni ng'atambula naye buli wamu olwo tufunye technology nga sole ya Museveni yetuuka wajagalira wonna ng'ebifaananyi yakabiraba Kajingo yamanyi technology si because abantu be mu state house basiru nabagamba namwonoona nti waliwo system bamuwalana waliwo system Obama gye yakozesanga nti tasoma mu lupapula alaba bigambo nga biri awo mu state house mweri system wewe Museveni tagikozesa modern what okay nti president w'eggwanga tasoma bipapula nabaga nti baalaganye entanyawo era waliwo omuntu gw'eŋŋambi nti emizimu gino kale kya temugitegeera pulemisa wa Isirairi n'entanyawo Benjamin Netanyahu muganda we bamutira wano Kanonye entanyawo yenula Abayisirairi was the commander ne mu magye ga Isirairi commander because you experienced gwosooka okugwa ttaka ate gwosembayo kakati abajasi baamini bakuba n'entanyawo muganda we n'entanyawo ne bamutta naye manyi nti Nyentanyawo yajja wano
ng'omuzimu gwa muganda we gumulowoseza nti ajje yajja n'akaba okusinga keeru bwe kati pulemisa wa Isirairi n'atuuka Entebbe omuzimu ne gumulagirira bwe baagukubira essasi najjayo kakufini akahwaiti najjayo akatambala akahwaiti ne kajenya bwe kati omuzimu n'agutwala. Really? Aba gavumenti baali bamuli nga yagenze dda abamulinze Gaddafi baali bamulinda nga Museveni amulinde Katonga nga ababuganda bamubulidde dda ne Nabagereka yalimu dye yakutwala twembala sibatira waba Libya bayi Gaddafi yasembayo kukyalira Mengo n'entanyawo Benjamin yekima muzimu gwani gwa muganda awo tuwadde mawulire wala nti ntebabuulira nyentanya butawangulwa mu Isirairi anti ye family mama waabwe Yamini gwe yatta emulago Chemba gwayogerako ti omukazi yalwala ne bamutwala emulago mama wabanyentanyawo wano ate nyentanyawo yali agala okuzimba ekizimbe Entebbe kyakaina 17 nemamalo weziva ne bamusaba enguzi nayagala okukizimba ewa Kiseka ne baga nti waliwo highway ababbi abaliwo n'abafere. People come to me. Okay. Katikiro wa India yali agala okola face ne bamubba yampite India nangamba bewo mu babbi waliwo omusajja yali ayagala okubakolera ettololo ebusiya Malaba abakolerewo Inland Port muyindi mugagga nnyo ng'emmotoka zammwe zonna biki byonna bikiriyanga ne biziremera wano emmotoka zaffe 12 gavumenti ya Kenya omusajja bamusaba miliyoni za $10 nampita ya Mombasa nangamba oyogera ne Museveni nambulira abamusaba sente muga nti owayi nanga abombatya namuga sebo nange mbatya sira bawabira wa Museveni mbampa abira muganzi mukizikiza naye omusajja namuga atokomanga wo wano kati Katumba yazimba Inland Port ebusabala would have had one already kakati badde mbuuza ki kankubuli Speaker wa Parliament akamba nyonyole Anita Mong olwavudde mu recess anti kankubuli onako olwalero Parliament bwekomyewo nze ekizibu kyange aweze agambye nti ababaka ba opposition abakyali mu keediimo singa balemerako entuula 15 ziri consecutive nga tebatuula agenda bafuumuula anti kankubuulire bannange Parliament njitya ugikomendingako. Among is my sister. Among is not your sister. Nkubulidde. Among has an adopted son in my home. Kayugula kadaga senga w'abaana. Nze engeri ensi gye njagala mu how I operate. Abantu bagerere bagamba ngo ya Among ti Mirundi yakuwala na Mirundi yakuvumye Mirundi yakoze Among yakwata miliyoni 5 najjanja omwana wange. For 50 million. Speaker of Parliament. My brother, when you don't have money come to me, I enjoy it. Bwe yajja mu Parliament bamubulira nti muvuma. Speaker of Parliament. You see, kakatula bona aba deputy of Parliament. Mutani wange akola mu Parliament. Ya drafting amateeka. Omulala ali mu oil. Namugamba wejeko erinnya lya Mirundi bajja kutta. Nali ejjako muse kanso namu omwana abana bange bali brain oyina abaana buli wamu oyina mu Parliament oyina mu KCCA anti ndi mugezi oyina mu mafuta oyina abasawo ne mafuta gyali ate bonna babakazi banjawo ekitegeeza nti besi y'obuyigiriza eri munze abakazi abagala okuzaala abaana abagezi bajja gyoli mujemba we ku nkwaso naye nga temuli baana bato nakati nga temunnaggwamu kakati linda kwanti ntwala speed nakati okyabayita abakyala bajje ane tokyasobola nzibaguza sikyasobola okukubireko nze ndi mu bino ebyajimu owayi nze ndi mu byajimu nze ngenda mu byajimu okuliridde myaka 68 omenye fe abaganda kituyita musajja abantu omenye mama enkalirire mbwemirondo yuzireki bwolaba embaga eganye ng'emikolo amanye abaganda baali bagezi eŋŋoma tezisirika ku mbaga ng'omukola emikolo gyenkoze eki abagoma tebasirisa mbaga basigala bakuba nga tabasasudde
kakati kasita watategeeranga omugole musajja yakomangawo neyebamba mu kitanda n'azina tya akoze ki emikolo giwedde akomawo musajja agananga katadde oba mu lusuku tumuyita musajja abandwa mululuuza emirandira egy'omululuuza tuginywanga nga tonalya mmere tuginywenga nga tulina malaaya ng'olina mukazi wo omutwala mu ddwaliro. You think these are new ingredients? Sijja kunywa miruluuza nze mujenywere ate abafu abaganda emirandira andi nkubulira sijinywanga Ssaabasajja Kabaka ng'agenda okuwasa mugema ya mubanda w'ekika ky'enkima. Lwaki? I belong to the monkey family, the monkey clan. Monkey clan tebuuza Kabaka nge gwe yatugamba ntoli musajja muganda andi nkubulira yatugamba mugema ogenda tandika ekikya bali baneregamu bangobe mu kika ky'enkima nenga ngenda kukola ekyembizi kagodo zamulidde kawuluka malagala amanja gonna gali tere obakutiisatiisa okugoba mu kika ky'enkima bangobe mu kika ky'enkima kogwe ne mugaa nti ate muba munyambye ennyo n'abawala ab'enkima njababiriga munkasiyiza ekizibu kya Kristo amanya ngayina malagala zamulidde kawuluga matu mutambuza ddembe ngenda kukola ekyembizi banziramu nali maze amanyi ogafuna nga nze mukulu w'ekika nga gwe weeyitaani kwago nze mukulu w'ekika nga bakuyitaani olwo omutaka matu omanyi abantu baagala nnyo amatu g'embizi omutaka matu. So therefore mwine ekyuma eyamba kati kambabuulire nti oli ku 103 tonyezaawo 3 kati gweyagala kuseka busesi nkubulya reality bwe bakutiisa tisokuba mu kika ky'enkima nenjiya n'oyiiya nti ogenda kutandika ekika kyo eky'embizi muwogo malagala zamulidde gwe mutaka w'ekika matu nze matu kawuluka mutambuza ddembe amanya g'embizi weegali nga mutabani wo ye matu nze matu omukulu w'ekika mutabani wo mutande wange mutuumu oba matu kawuluka zamulidde mafuluusi byonna weebiri amanya nali nkoza amanya nkaaga ag'ekika ky'embizi namatu